Olunaku lw'eggulu waliwo vidiyo eyasaasaanye okuva mu bitundu by'eggulu nga waliwo omuvubuka eyabadde akuba omukyala omukadde ng'amukuba embooko ezitagambika. Yamukubye nnyo ge mazima, n'omukadde batutegeeza nti yatuusiddwa mu ddwaliro nga n'eriiso erimu amaze okubeera ng'alifiirwa. Ne mu kaseera kano kya mukisa mulungi nti poliisi emaze okubeera nga ekwata omuvubuka ono era emumulengera wuuyo emuteeka ku kabangali basobole okubeera nga bakola ki nga bamwongerayo mu kaseera kano. Omuvubuka oyo yakubye omukadde buli muntu yenna waali ne yeewuunya kubanga yasoose n'amukuba omuggo gwe yabadde akutte gwonna ne gumumenyekerako ne gusensebuka n'amukuba omukadde ng'agezaako okuteekayo emikono n'amukuba wabula yakubye omukadde. Kigambibwa nti omukadde oyo jjajja wa muvubuka oyo naye mbu omuvubuka oyo ayinza okuba nga akozesa enjaga oba ng'alina abantu abamutumye ajja akuba omukadde oyo okubeera nga amutta amuggyewo. So mukisa mulungi nnyo era poliisi tugyebaza okubeera ng'ekoze omulimu gwayo okubeera ng'omuvubuka oyo yakwatiddwa, naye nga bw'obanga mu butuufu walabika vidiyo k'omuvubuka oyo ng'akuba omukadde toyinza kubeera ng'omusayira omusango ogusinga obunene mu nsi eno kubanga omuvubuka yakubye omukadde. Vidiyo sisobola giteeka wano ku YouTube kugiba mu kaseera kano kubanga YouTube eyinza obutanzikiriza kubeera nga nteekako vidiyo eri violent bwetyo, naye omuvubuka yakubye omukadde buli omu waayi ne yeekwata mu byenda. Naye kya mukisa mulungi Uganda Police tubeebaza okubeera nga mukoze omulimu gwammwe ne mukwata omuntu ono. Tubasaba muleme bikomya mu kamera wano nga mutulaga nti mumukutte, bw'oba yabadde mabega waakyo tusaba mubirondoole omuntu oyo akwatibwe bateekebwe mu mbuga z'amateeka bafeesinga emisango egyo. Like that. Kuja. Wait.